ekyokubulwa ero nkikubuulira ndi mu kamera teri gavumenti yonna gye bawamba nga erina busaali buli gavumenti eva ne muntu zaayo nenepo zabaddeyo ate bangambye omwana yakulembeddemu kati oyo omwezi gavumenti okumugjawo nalabe bamubuusiza mu helikopita okumuyamba owenepo omwana yakulembeddemu yabadde muvubuka wa university okitegedde yagambye ne enough is enough bino byabakama kyayagala otutwalako byatwala eggwanga tusigazze ennaku ezi ssatu byabakama baba mugezi awandiike Robert Kyagulanyi Ssentamu ekyo nkubuulira bw'aba mugezi awandiike Robert Kyagulanyi Ssentamu as a presidential candidate bw'aba kyayagala eggwanga okulirabako mu ndaba nga tutambulanga bwe tutambulanga bwe tuwonyera paka lwe tunaafuna pulezidenti omulala bawandiike Robert Kyagulanyi Ssentamu feri yatudduso oligamba omusajja yayogera tutuddewo kano akalulu ke mulaba olwaleero ntunuulidde enkola ya Ssekkono eyeeretwa komishoni ye n'enkola gye tulina eya Byabakama Byabakama agenda kudraginga Uganda Ssekkono we yagireka ekyo nkibabuulira ndi mu kamera eyogenda mu nsiko sebajinwenabate essuubi ly'abantu libabadde balina mu gavumenti liggwa kati nga bwe kyali mu kinaana kubakasa oggalawo buli muwaatwa gonna bannansi gwe basuubiriramu nti gwe balina okufuniramu emirembe oba obaagazaaki ekirala nze nagamba kasita pulezidenti Museveni akuteekanga mu kifo n'okirwamu kitegeeza obwongo bwo obusinga obungi tobweyambisa kiddemu kasita pulezidenti Museveni akuteeka mu kifo n'okirwamu obwongo bwo oba tobweyambisa yaba abukozesa exactly Byabakama bwali kati ate si leero kuva dda kubanga kujjako batamanyi nsole wa Byabakama Byabakama ye yayimirira mu musango gwali guwaayiriza Besigye kukwata omukozi wa waka obadde okimanyi gwakiŋŋamba neri Byabakama izi anenare mukada Mau ne Museveni obaawulirawo erinnya Mau kati mu Uganda lyabuwemu kwami kirumira leka naawe buwemu era bwe tuba twogera ku bannabyabufuzi abalina credibility ne dignity legacy oyo mujeemu Mau totawaana na kunyumya ku Mau tuba twonoonye biseera yagamba Museveni n'ata abasibe ba Nupu n'akwata bameka olwaleero ekiwamba abantu ekiriwo n'ata bameka yamenyeza ebibiina ebiri mu kuvuganya mu ekyamu tekiriiko ani kati Mau ate yakoze bulungi yayanise abantu yakugambye nti ebibiina ebiri mu nkolagana ne gavumenti tulina ebibiina DF, UPC, Jema. Mbadde neewunyiza nekiraka nkikuga. Asubani baswaliranga aludde nga mukwano gwa President Museveni. Nkugambye yamenye ebibiina byonna nga ku ebyo tewali kibiina kiri ku opposition. Baleseewo ekibiina ky'eggwanga kya NUP. Muli ba Busagwa, wa Poison. Be bali ku mulamwa gw'eggwanga. Mau yagende wa President Museveni yagambye agenda ku smooth transition. Bagituuseko yali njala ye. Yali ki? Njala atuyambyeko ekintu kimu. Nti abantu bategedde nti ebibiina byonna biri mu iPod bya President Museveni. Tebiri ku opposition. Nalabye Nandala Mafa. N'obugagga bwa Nandala Mafa bibwalaga. Amusajja mugagga oyo bwala. Ekintu kimu. Okujja kuba Uganda n'aba tetulaba. Naye singa nze jjajjange yali musajja muddugavu. Ne kitange musajja muddugavu. Naye senga mukazi wange azaala omwana omuzungu nga n'ebiviiri bigudde eno nga mugaa tugende ku musaayi. Mba ntegeera. Lwaki? Mu kika waliyo omweru afaanana oyo. Automatically oli taba wange. Kiba kyeraze.
kati ensi yamaze dda okumanya nti bino ebibiina byeru byeru ebiri mu baddugavu. Exactly. Natunuulidde Anita Amongo ng'ali mu bugoye obwakayita kaki akatundu k'obugoye esuuti katundu kubanga yabadde tetuuse wansi naye nga akutte ku ntebe z'abakabaka ababiri bakabaka be bayita bakabaka obunyoomi naye omuntu obwavu n'obubeera mwavu osigalanga mwakaki ak'obuntu nendabako ne kabaka omu ng'afukamira mu maaso ga pulezidenti Museveni efulu king baŋambye AI muteyabadde bweba AI mukama mutaasi baŋambye AI nze kyenawulidde kitegedde nate byawano tobiwakanira 10 ku 10 ne Anita Amongo yabadde AI ekyabadde kyaddala yabadde pause n'oyimirira ku bakabaka ababiri bakabaka ababiri bunyomi bwinkaneki wadde oba wafumbirwayo naye n'obasanga nga batudde abasajja abakulu bali awo tugenda kukola Buganda ku Museveni ye Buganda ku Museveni bakandidate bewaleese beebo abaki bakandidate NRM yaleese ku Buganda for Museveni beebo ebaba kyabaganda bamugamba Sula Flavia Nabagabe leeta natukunda olowooza Buganda ku Museveni gindire ku bimwalunzi wani wamwe mu bindi bafulaga bera n'alemu binari bwakabanda ye Buganda ku Museveni ye Buganda ku Museveni iba nange uligene ekiboge wakaya gye batadde NRM yataddeyo no bamuyitani Desire Muhozi be Baganda ku Museveni mengo wetudde wali ekitebe baraddewo Katongole Singi ye Buganda ku Museveni ejjogo lyaki kale tubanirizaako basebo ne banyamwe naaje musinzire okubanga mutugoberera Saturday drone y'olwaleero ne twegezezzaamu ebadde katono ereme ne Katonda mulungi atusobozeseza okubanga tujja olwaleero omukulu Kirumira wali omulaba yanyumye dda of course mbabuzaako ne bagamba nti mwasuze mutya kansibe bitambula bulungi side eyo naffe eno gye tuli tukakkala bya mpola so fati tunafuna nnyo byamaanyi bitukutte so obulamu Katonda abutuwadde tuzze lunaku lwaliro Saturday drone bingi ebaddewo wiiki eno badde bagiyita mawu kulabisa mawu kituufu okoleraani mawu wavaawa eno wiiki kakati ebo bwekiteeka ebbali wewunzikirira negenda yegattamu ekitibwa Kadaaga kati ate we tugimaliddeko wano ejjo Electoral Commission n'ekikuba nekona mu stamp negamba nti kakati omukulu Kyagulanyi waliwo akantuuserako kayayogedde kankutteko nti mabirizi waba asobola okufuna emikono lwaki Kyagulanyi gimubula ekyo kiteeka ebbali bwe kiba nti ejja covid gyalabika gino gibula gitya baagala tuwonsa mbu teyeetegese kulembera wataayo abantu awo nno muwalowoozeeko abaalo muleme kutulowo fe abamu tetwagala kwogera ng'abali so political wabula twagala kyebeta free and fair election mumuwandiike mugende mukanoonye mwesimulireeyo bakuwangulewo bawangule period ate nze kyobola saagala nnyo kudisikasinga ku wiini nze njagala ndisikasinga ennyo ku kunoonya wiini otujajingira nti Kyagulanyi agenda lemerera ogenda Embalala nga talina amafuta gwe Museveni ogende period twatandise okulaba DP egamba ffe tuwagira Museveni alina ebitundu 8 PFF nti tuleeta mukulembeze ffe tuli ate ku Kyagulanyi ate abamu aba PPF bakuba Kyagulanyi contradictions nyingi sooka obuze ku bantu ndowooza okkirize tutandikire ensonga ya Electoral Commission kuba nnene mpanvu yes bane mbalamusiza nnyo abatuwuliriza n'abatulaba mwenna naye nga okusooka ekyamazima mbadde mulwaddemu okumala babadde bambuuza nombe oba bafuna ne kaadi tufunanga ndowooza lwa wiiki 2 mbaddemu omusujja nga mungiko nekisobola kuba nti nsobola okuba nga nzijwa okuba nti baako byetukola ku byeggwanga naye kati wendi era mbalamusiza nnyo bannange akati ku nsonga gye tugambye okutandikirako Electoral Commission
kyenkakasa nti yemu ku nsonga ezisinze obukulu nnyo. wiiki etambudde n'ebintu bingi naye era politics mu kaseera kano bwatyo bwalina okukola ki. Of course byonna bwe bitambula nga tebiri mu linnya Kyagulanyi. Politics taba na business. Ekyokubiri nti Kyagulanyi n'agamba nti eggwanga lino terifunangako gwe bayita king opposition leader. Okujjako Kyagulanyi. Okujjako Kyagulanyi ng'oggyeeko amawanga amalala agabayina bwe batyo. Pressure ebeera nnene nnyo. King opposition leader yasetinga peesi y'ebyobufuzi kwe bitambulira. Exactly. Kubanga kati era obadde okiraba bulabi nti Kyagulanyi nga tannabagaba kaadi. NRM badde terina kyekola ne yalonda nga bafulaga bearers tebasobola wadde okutambula. Abo tebatambulira bonna basirise. Oba tomanyi gw'ovuganya. Nkitegedde. Yeah. So ndikiraze nti ku ssaawa eno peesi y'ebyobufuzi agiyina mu ngalo Robert Kyagulanyi Ssentamu oba ekibiina kya National Unity Platform. Bwe kiseetinga gavumenti nayo ng'efuna ekyekola ki bw'eba eseetinze ddeeti ogenda okulaba nga Electoral Commission naye esifutiza ezaayo kikulaga ki nti ono ya nannyini system Kyagulanyi. Ate no kiba kibi ekyo kuze gavumenti eri mu buyinza kitegeeza nti abantu tebakuwuliriramu. Bawuliriramu oli. Obendinga ku byoli kusinzira gwe n'okyusa n'okozesa maanyi go ga state. Nzitegedde. So ekyo kyo kyeraze bwerazi bwe kitabo kirabika. Emikono mwagibuliddwa. Ekasala temwakunganyiza mikono gukyamani wakunga. Kati lwakuba okuggyako abantu obutagoberera nnyo byabufuzi. Ne politics wa Uganda okuva emabega bwabadde. Akalulu ka 8 n'akalulu ka 226 tebiina we bigenda kwawukanira ekyo bakiyige nga bakijja ku nzo. Akalulu ka 8 akatwala Museveni mu nsiko tekagenda kwawukanamu n'akatono kajja kwawukana biseera. Ndikali kali ka 8 ono 226 nebyo wakalabamu byonna ebibye byakalimu byonna ogenda kubiraba mu kalulu kano kuba gye twakamalira aka 8 nga ne Sokono takalangiridde. Chairman wa Military Commission ye yalangirira omuwanguzi. Kyogane kuno tunalabya abakamanga kulabo olwaleero kikitakana kubuuza kubanga right now institution za government zonna amagye gaziwamu. Ekyo kyonzikanya tuwakyali institution yonna mu Uganda ekola. Ne byabakama byatandise okukola bikulaze nti there is no free and fair election. Njawulo ki n'akalulu ka 8 Sekono kubanga UPC kye yasooka okukola kyali kimu nti abawagizi baayo bebaafuka ba commissioner kakiiko. Akakiiko konna ne kajjulako UPC. Ebibiina byonna ebisigadde ne bijjawo ne bitaddamu kuba na bwesige mu kakiiko ako. Akakiiko olwaleero ke tulina kaliko bakaada ba National Unity kaliko bakaada ba NRM be bajjuddeko. Njawulo kijolabawo wakati w'akakiiko ka 1908 n'akakiiko ka 1900 n'akakiiko ka 226. Ekyakolwa Obote ne Museveni kyakoze eki? Kyakoze. Enjawulo tewali. Kankubuzeemu osuubira kino bakiresenga kabadi kumukwatira baleme muwandiisa. Yes, ekizibu ekiriwo nti bwe tudda mu sayidi y'obuwagizi. Believe it or not, President Museveni tayina wasanga Robert Kyagulanyi Ssentamu. Tekisoboka. Tayina wagenda kulabira ku Kyagulanyi Ssentamu. Kakati eno system banoonya bakoze batya okulemesa Robert Kyagulanyi Ssentamu okulinnya ku ballot paper. Ntunuulidde districts ze bagamba nti emikono gyazo tegyatuukiridde. Gomba, Mbalala, endala ziri mu mambuka eyo. Obuwiki ndi zisobole okubanga otwala ebbanga ddene nnyo olemererwe
so that oleme ku appearinga ku ballot paper simanyi oba ziyina wano kuliko Albatong, Amuru, Bukwo, Bushenyi, Dokoro, Gurusite, Gomba, Iganga, Kakumiro, Kamwenge, Moyo, Nakapiripiti, Ntungamo, Padel, Rubanda, Rubirizi, Rwampara, Shema, Sironko, Soroti District, Soroti City, Terego, Yumbe, Arua, Agago, Amorata, Kanungu, Kapuchora, Chitagwenda, Chiboko, Kumi, Lamo, Lida, Mbarara, Omoro, Parisa. Obirabi nti district ezesudde ewale nnyo n'ekitebe wekiri ze district zibaagadde nti zoba okolera mu bbanga lya nnaku 3 ate ng'emikono gyajo waziwaayo. Ekisinga okwewuunyisa Robert Kyagulanyi Ssentamu ye yasooka President Museveni okuwaayo emikono. Ekyo kituufu. Yawona Patrick Nsamba yakiŋŋambye. Ye yasooka okuwaayo emikono. Kati ojja otya okugamba nti ate emikono egyali egya Kyagulanyi wandituse okuverifyinga nti ate wagisanze owa President Museveni. 2 tetuyina muntu wa National Unity Platform asobola kuwa Museveni mukono. Tekisoboka. Taliyo omwagazi w'enkyukakyuka awo omukono President Museveni tetumulina. Omwagazi asobola okujjayo omukono n'aguwa ate mu National Unity Platform asobola kuba weenaale. Kuba waliyo abaliyo abaagala enkyukakyuka. Naye kuba ffe tekuli. Era n'abaanoonya emikono tulina obukiiko everywhere Uganda yonna. Ye party esoosooka okuba ne structure ne zituuka wansi. Ogamba otya kakati kano akalulu ke mulaba olwaleero ntunuulidde enkola ya Ssekkono eyeletwa commission ye n'enkola gye tulina eya Byabakama. Byabakama agenda kudraginga Uganda Ssekkono we yagireka. Ekyo nkibabuulira ndi mu kamera. Eyogenda mu nsiko. Sebanabate essuubi ly'abantu libabadde balina mu gavumenti liggwa kati. Nga bwe kyali mu 8. Kubakasa oggalawo buli muwaatwa gonna bannansi gwe basuubiriramu nti gwe balina okufuniramu emirembe. Oba obaagaza ki ekirala? Oba obaagaza ki? Wetulaga Byabakama kasita ze nagamba kasita President Museveni akuteekanga mu kifo n'okirwamu kitegeeza obwongo bwo obusinga obungi tobweyambisa. Kiddemu. Kasita President Museveni akuteeka mu kifo n'okirwamu obwongo bwo batobweyambisa. Yaba abukozesa. Exactly. Byabakama bwali kati. Ate si leero kuvadda kubanga kujjaka batamanyi nsole wa Byabakama. Byabakama ye yayimirira mu musango gwali guwaayiriza Besigye kukwata omukozi wa waka. Obadde okimanyi? Gwakiŋŋamba. Neri Byabakama. Izi anenare mukada. Okitegedde? Naye batukoze bubi. Abaana betuyina olwaleero abatamanyi byafaayo bayinza okiyitanga ekyomuzanyo. Naye eggwanga liba likomye. Ng'omuntu alina kulowooza ku ndowooza endala eya ssemateeka. Kuba ssemateeka agamba kumulwanirira mu ngeri yonna. Kati kano ke kakodyo ke baleese ate nga ke kasembayo. Akokumulemesa. Exactly. Okwewandiisa. Naye nga banaakisobola. Naye nga kyekyandibadde gavumenti kyeyina okukola. Naye nga banaakisobola kyo. Tibasobola. Ekizibuzibu. Nakyo kyagamba beerabidde. Ebisokona bye baalinga bakola. Babikolanga tekinologi tannakola ki? Tannajja. I agree with you. Kitegedde. Kati kinalo kiralamu. Tutuuse olwaleero. Disitulikiti nebagamba 9 kisula Kyagulanyi azikoze eki? Bakedde ku kitebe. Olwaleero ku makya bakeddeyo. Motoka zaasuze zitambula. What is mikono 10 ng'omuntu oyagala ogundi ng'oyagala change? Ekyo nakyo is not a problem. Ekizibu kya Uganda kiri ekintu kimu President Museveni kye yeerabidde nti balemeddwa
okukola abantu bebakola ki byebaagala zikanya ekyokubiri ndi ekizibu kya Uganda ye President Museveni yennyini kubanga abantu baagala change kulaba ku president mulala n'ennaku zino mukambwe kakati nkuleete waliwo kati era ndoza kakigendere mu electoral commission naye nalaba avaayo agamba Kyagulanyi Ndekera tewakalaba Kyagulanyi Ndekera nja kukampa oli ojja kuba president n'abaana nawulidde bagambo yabadde AI bakoze edit waba bakoze AI banawulidde ka video yako naye nga nkubulya ekintu kimu nti eggwanga weliri tuli mukati abago bamanyi kye bayita amasanganzira okusoberwa ekane mu kibira kiki tuzaako otafiire wamulabi otafiire namulabi yagambye Besigye lwaki temutubulira omusango gwo natuuka n'okugamba akatambi kaye kaliwaye naye yatuuse yayogedde n'agamba ne ab'ebyokwerinda temukwata bantu mumukwate nga waliwo omusango kakano kiki otafiire kyabeerako otafiire ebintu bibiri mu wiiki egi kano yakwogera lulala aka Kizza Besigye yakwogedde lunaku lulala mu wiiki eno kisusse otafiire ali safe oyo bavudde ku mulamwa otafiire is defending himself is not defending the party walabe nalabe nga bajubilating until that's how they confuse opposition otafiire kuva dda bamulabye lwaleero otafiire is defending himself n'ebyobugagga bye bano kibeera bidde bano bote balowooza nti balina ebyobugagga kakati andi omuntu bw'abeera ne power alowooza nti tesobola kumuvaako naye omuntu ategeera osooka neweebuuza nti mwene tunajja mu buyinza tewali balala baaliwo kuba yawadde ekyokulabirako mwe baali mu gavumenti z'Amini baluddewo yawadde agezaako okutegeeza kati ate mu kulwawo kye kiri kye nagamba nti once a party overseeing power it develops political inertia egaga nalabye otafiire neŋŋamba naye otafiire onalayika obusungu wabulina Museveni kuleeta mutabani we no tafiire mutuufu tewali kye balwanirira kiba kyayimiriddeko olwaleero nga bafubutuseeyo Museveni omulala ayawandiika abantu olw'ebizibu Uganda byetubiddemu afuna abantu n'okusinga Museveni bwe yafuna exactly kiki Museveni kye yalwanirira nga weekiri byonna byaggwawo rampant corruption tewali mirembe ekiwamba bantu panda gaali kale ono panda drone yakyusaamu bukyusi ekintu ekikyasigadde eki road blocker ku makubo kyekyokka kuba azaabanga ku kkubo nga buli musirikale era kyafuna musaala buli musirikale ateegeraawo bwayagala mu kkubo traffic sebo kati eringa road blocker traffic eyo teriiwo ku kkubo kugonjoola amateeka ga ntambula ati wakyali eriwo kufuna kasente ekyo kyo so njagala tukkaanye nti Uganda we tutuuse kati kiyinza okuwaliriza abantu okwerwanako obusungu mu ngeri yonna gye banaaba anti kasoggala wano kubanga kati buli ssuubi lyonna likoze eki embwa ne bw'oginyigira mu kasonda ng'ebadde teruma etuuka neyeekamba esobole okufuna obwekola ki tugende ku nsonga ya lwaki temwagenza abanupo mugundi mu iPod bakozese ku transition Mau kati bamuwaddemu Mau ne Museveni obaawulirawo erinnya Mau kati mu Uganda lyabuwemu mwami Kirumira leka naawe buwemu era bwe tuba twogera ku bannabyabufuzi abalina credibility ne dignity legacy oyo mujemu Mau totawaana na kunyumya ku Mau tuba twonoonye biseera yagamba Museveni n'ata abasibe bannupu n'akwata bameka olwaleero ekiwamba bantu ekiriwo n'ata bameka yamenyeza ebibiina ebiri mu kuvuganya mmwe ekyamu tekiriiko ani kati Mau ate yakoze bulungi yayanise abantu yakugambye nti ebibiina ebiri mu nkolagana ne gavumenti tulina ebibiina
DF UPC Jema nebwe mbadde newunyiza ne kila kanchikuga asubani baswaliranga alude nga mukwano gwa president Museveni Omugambi yamenye bibiina byonna nga kwebyo tuwali kibiina kiri ku opposition balesewo ekibiina ky'eggwanga kya NUP muli babusagwa wa poison be bali ku mulamwa gw'eggwanga Mau yagende wa President Museveni yagambye agenda ku smooth transition bagituseke yali njala ye yali ki njala so si gwanga so kuzikolaga gwanga ndi kino bakirine that is out wazi gwanga mukazi we akola mukazi wakola mu State House wa Mau kati kiringa bola bera president njaka kujukira nga tutuse ku kyakadaga sokoleke bwotunulira ebyabadde mu iPod musisinkane yabadde kololo mwenga abali mu National Unity Platform bibalika biba bina kye kibalago proving ensi kuba bagamba akasente muketaaga iPod kyatuyambyeko ekintu kimu nti abantu bategedde nti bibiina binne biri mu iPod bya president Museveni tebiri ku opposition nalabye Nandala Mafa n'obugaga bwa Nandala Mafa bibwalaga amusajja mugaga oyo gwola ekintu kimu okujja kuba Uganda naba tetulaba naye singa nze jjajjange yali musajja muddugavu ne kitange musajja muddugavu naye senga mukazi wange azaala omwana omuzungu nga n'ebiviiri bigudde eno nga mugaa tugende ku musaayi mba ntegeera ndowaki mukika waliyo omweru afaanana oyo automatically oli taba wange kiba kyeraze kati ensi yamaze dda okumanya nti bino ebibiina byeru byeru ebiri mu baddugavu exactly ate ne bavaayo ne bagaa nti beffe abakolagana nani ne president Museveni okitegedde kakati NUP niye station nga buli Munnayuganda gy'amanyi nti eno ye pate enoonya okukyusa eggwanga Uganda buli ayagala change ne Uganda empya olina kuyingira National Unity Platform kitegedde kakati ne wabaawo akantu akalala bwe tubadde twogera ku nsonga yotafiire tugivuddeko maawo Saabalamuzi yavuddeyo n'abategeeza nino after nga gundi amaze okwogera otafiire Saabalamuzi n'atuuza abalamuzi n'abagamba ekibagaana okuwa Besigye ebbayiro okweŋŋaana Besigye okuwulira kiki abalamuzi nabo basigazza mpale na saati obuyinza tebakyayina ekitongole ekiramuzi obwesige bwakiweddemu busala emisango basooka funa simu omusango batekwa kufuna ani guno gukole bwoti judiciary abasajja abasomera emyaka 5 abo boolabaawo tukyayina ggwanga ki era kikwetaagisa ki okutwala ebbanga eddene okulowooza ennyo nti Uganda yeetaaga change kikwetaagisa ki tetukyayina institution ekola ng'okijjeewo palamenti yatuula neyisa bajeti y'ekisanja kino kiki ekitambula sente zonna zagenze mu byakulonda ne ziweebwa omuntu omu tulinawo ekitongole ekikola bw'ali olabye ensi yaabwe efugwa emyaka 5 nga terina gundi gavana wa banka era ani ategeerera eggwanga mu byenfuna atukulembera ye fountain of honor sente zize mumagye sente zize mu electoral commission ebisigadde tewali kitambula n'oluguudo lwano byonna byayimirira Uganda bw'oli bwakugamba is a failed state erowakana olinawo okijjawo okukiwakanya nedda tugenze kati naye ekintu kiri kimu President Museveni gye tumusaba mu nsi ya Mukama ategeere nti azadde alina abaana alina abazzukulu naye abantu obalekedde bukyayi bwenkana ki nga bato nti ono mutabani eyaliko mutabani wa president Makena gwe kirowoozeemu
singa kati bana abaana ba Mwami Museveni kakati ate waliwo akalala akayinza n'okukwasa ennaku. President Museveni president wa mwenda ku baali bafuze Uganda. Naye tewali president alina mwana we yali ayagadde kufuga ggwanga kwenkana Muhoozi. Jima ke nabadde mu just abadde mu bwe ku bino ebyakati kubanga onotandisa okkayananga ne kitaawe wakola ki wali Muteesa yaliwo, Yusufu Lule yaliwo, n'abaana be we bali. Benaisa yaliwo, Abamini we bali, Abagundi we bali, Akena just recently lwazze okubeera MOP. Recently. Ne ono omululu gw'ebyobufuzi gwe gugenda okuleetera eggwanga lino ebizibu. Nange bampeemu. Taata ate nange nkwate. Ekyo tekiriyo. Aye tekigenda kubaawo. Tekigenda kubaawo. Kale ndowooza abatugoberera ensonga omukulu sofa aziridde bulungi. For the very first time Mwami Kirumira gwe mulundi gwange emyaka gyemberedde mu ggwanga Uganda, emyaka gyendabidde ebyobufuzi okuva mu mwaka gwa 2011 watwanize lwe nali ntandika okulonda 2011 okuva emyaka gye mmaze nga ndaba ebyobufuzi nakakiraba omulundi gumu gwe nalabye abambadde engoye ez'ebibiina bibiri nga bali mu kujaganya bazina olw'omuntu omu atali wa kibiina ekigatta ababiri. Ndabye abantu ejjinja ababadde bambadde engoye za Nuupu, ndabye abantu ababadde bambadde engoye z'NRM nga bali wamu bazina nga teri agamba munne nti tuviire wabula nga baliriridde Kadaga. Era n'okwewuunyisa okumanya nga kambagambe time bwetuuka eya politics lubanga lubuto tebaluzaayo. Swengere omumanyi wa Nuupu yagenze n'abuuza Kadaga. Naye okumanya kambabuulire time if it's time. Bonna abagenze wa Kadaga tekuliwo ku kifaananyi kitambulira ku social media nga bamubuleminga nga wa Nuupu. N'abe babaddeyo. Mwami Kirumira Kadaga ye king of Busoga, manya queen of Busoga, kubanga ndabye mu bantu bamenya mulimu Katikkiro waayo Muvawala. Be bamulwanyisa lwakubba ttaka. Bw'amala okukugamba nti Muvawala y'omu ku bamulwanyisa n'oddayo ku kafaananyi ka sipiika ng'akutte bw'ati emabega waani emabega wa Kyabazinga ne Kabaka w'Ettoolo. Bino byonna kambabuulira ekibireeta bwavu. Kati Mwami Kirumira ng'oli mu kutegeka omukolo gwa buwumbi bubiri gwe Kyabazinga wa Busoga n'Obusoga ng'oyagala omukolo gwa buwumbi bubiri ng'olinako obukadde 4 ng'alina ozikuwa ali mu gavumenti waddembe n'okuyita omusiimuule. Kakati tulina obuzibu bumu obusookedde ddala nti eggwanga lino abantu bayavuwadde ne bayi nnyo. Mwami Kirumira nnyo. Gavumenti ate it is a political strategy yayo. Yes. Sigamba nti once they create confusion bomwe bafunira powers. Basinga okufunira powers. Ekisooka muba mubawulira nnyo kuba be bayina ki? Be bayina sente. Yeah. Kigenderere. Naye natunuulidde ekintu kya Kadaga. President Museveni abadde atuuse okulowooza nti Kadaga takyalina maanyi Busoga. Ekitegedde. Ekyokubiri tabangako lunaku na lumu lwayagala kulekera ba politician abakadde okubalekera mutabani we mu ndowooza ng'alina okulaba nti akuba Bakadaga bafulume pati. Nkuwulira bulungi. Bafulume pati. Naye Bakadaga nabo ne balimira mu lwansonga ziringa mmeka? 2. Ensengo esooka ba stakeholder bayo. Kadaga ebbanga lyamaze mu parliament kangeze Kadaga oba Ssekikubo balina sente ezibasalwako kakadde buli mwezi ezigenda mu kibiina zikoze eki muzimbye ennyumba kibiina we kisangibwa mutaddewo akalulu akalifuya nifeya nti akasente ketuwayo kwetusinziira balina kulwanira munda
ekyokubiri Kadaga yategedde nti takyayinamu maanyi mu pati ya NRM temwetaaga naye ate era ekimubeezaayo ekiyinza okumulemezaayo byakwerinda ekyokubiri kugaadinga bya bugagga Kadaga exactly naye omutima gwa pati yaguvaako okuva le bamukoze bye bamukoze takyayina kipya kyasuubira oba ekirungi kyonna kyasuubira mu pati NRM kiriruddawo okirabawo so ndisinga avaayo sisuubira ndi Kadaga asobola okukwata olunaku olumu n'akeera n'agamba no 100% nyingidde National Unity Platform ekyo tekisoboka n'omulundi n'ogumu naye abantu omutima gwe balaba pati NRM gweraze munnaabwe ababeereddewo ku lwa Busoga ate bo basala ne badda kuno era kijja kubeerera kizibu nnyo Museveni okujja akalulu e Busoga ekyokubiri gwe yakulembeza omunoonyeza akalulu kuba yagambye Kadaga toddamu Musumba najja order n'aleeta Musumba akole ki mu Busoga bw'aba yalemererwa okukyusa mukazi we gwasuze naye emyaka 4 mu buliri n'asigala nga weefuddisiye ng'ali mu NRM ng'oyo omuwa omulimu ogwo omutwe kiba kikapu omukazi gw'osula naye buli lunaku yakulemye okyuso ng'ate gwe musajja head of the family ogenda okyuse Busoga ekyo Kadaga yakipuluvinze eggulo kyeyapuluvinze nabagaa tewali kyemuyinza kukola Busoga without me yes era President Museveni Nabbanja kyebamukoze ku mukolo gw'e Busoga wakirabi yes Musoga kasagamba nti ebabbe teri kalulu ka Museveni e Busoga ekizibu kati kyebalina okula ekyamaanyi kyebalina okukola kulaba nti Robert Kyagulanyi Ssentamu talunnya ku ballot paper niti wakyali kyonna mu Uganda kiremesa Robert Kyagulanyi Ssentamu kuwangula President Museveni with almost 80%. Ate nga Mawu yabagambye Museveni yalina 80 mu mwina 20. Mawu anagete tukyamunyumyako bansonyo tulina Mawu linnya lyabuwemu wano tudde ku Kadaga kati Kadaga ye omulimu gwe yakoze yagukoze neggwanga n'aliraga position ye wakoze eki gyalitadde ekyokubiri Abasoga baweebuuse nnyo n'abatuulu batya nnyo natunuulidde Anita Amongo ng'ali mu bugoye obwakayita kaki akatundu k'obugoye esuuti katundu kubanga yabadde tetuuse wansi naye nga akutte ku ntebe z'abakabaka ababiri bakabaka be bayita bakabaka obunyoomi naye omuntu obwavu n'obubeera mwavu osigalanga mwakaki ak'obuntu nendabako ne kabaka omu ng'afukamira mu maaso ga Pulezidenti Museveni efulu king baŋambye AI mbu teyabadde AI Mukama amutaasi baŋambye AI nze kyenawulidde kitegedde nate ebyawano tobiwakanira 10 ku 10 ne Anita Amongo yabadde AI ekyabadde kyaddala yabadde pause n'oyimirira ku bakabaka ababiri bakabaka ababiri bunyomi bwinkaneki wadde oba wafumbirwayo teyafumbirwa mu lulyo lwaki abazinga no eri yafumbirwa mu Basoga tekati gwafumbirwa omuganda olaawo n'owekitiibwa Mayiga nze wange nga towa kabaka bukitiibwa tobiirawo hati kyekugambye kakati yali okufumbirwayo ekyamongo si kufumbirwayo Amongo abawa akasente abantu abo anti kati sinna bakatwala ennaku nga 2 ng'omukolo tegunnaba naye Anita Amongo yerabidde ekintu kimu ndi President Museveni akwagala ng'ayina lw'oyagala ogguse olubimbi era bw'olumala wookoma
banji abalumaze nambwa anze nakugaa kulima mwani Anita Mungu tayina kinene nnyo kyayinza kukolera President Museveni kwenkana Kadaga byakoledde Museveni tekisoboka naye bw'otunula nekino ennyingo za ssemateeka 2 ye yazikwatako ye yaziggyemu ekyo kituufu without Kadaga singa Museveni ali waka naye soka otunuulire Kadaga yakola ebyo bamusasudde batya abantu baba n'emitwe emikalu naye mwami Kirumira gwe tolaba nti kino kitaddemu Museveni mu spotlight nti Central Region eno ina abalonzi bangi Busoga yebadde eringa eddako mu balonzi era bwe kiri ompuliriza bulungi kati zombi ziri on your set on your marks zibe nga zimuwabulira zonna era si kuwabulira wabula zonna zamuta era zamuta ddi wano wangula Buganda ne Busoga n'oba ng'owangudde obwa President wa Uganda kuva dda kasita ofuna support ya Central n'ofuna support ya Busoga obumazi population yeri wano oba oyagala oba toyagala wano wewawangulwa zonna zamutadde kaakati ate ekyasinze okubeewuunyisa ennyo nti kati ne districts endala zonna National Unity Platform yataddeyo bakandidate baayo eggwanga lyonna tebikyaliko binombo leero tetugenda sobola wano tewali tebiriwo eggwanga lyonna tetukyalina gamba nti Kyagulanyi we Busoga Kyagulanyi we Buganda mwankole yonna we have candidates eggwanga lyonna isi yetaaga kingi abantu benali mubalemeddwa ekintu kimu ate nga yandibadde ansa yabyo kutuuza President Museveni kumutegeeza nibwo kizibu ky'eggwanga abantu baagala president mulala kyekyokka sala magezi gawummula abiwulira ati lwaba takiwulidde olwo naye nga mukimugambye kuba kati abaana bano boolaba abavubuka bano bagundi sima Minisita Balamu abamujejjata Minisita Balamu tamanyi na ideology ya pati ya NRM deriyo ideology ndi kino kyekyagitwala takimanyi oyagala okulembera abantu ng'owamba njawulo kikakati saawa eno olwaleero Amini ne bwava emagombo boboti bajjanga abazira ate ku President Museveni yes ne bazuukira akyasobola okuddayo abayite Swahili Museveni tayize kiddamu dwaki enjawulo eriwa musajja akoledde emyaka 4 enjawulo eriwa bwe bibanga n'ebyobugagga bye baalekawo by'otuuzi nga gavumenti tekyalina kya bugagga kyonna bw'oyita Baswahili kakiko omanyi wano gavumenti ya Uganda keyina nga bw'onooba ne kaadi ya piki n'obugaa kangisingeyo wali bampe sente Uganda osingayo ki mafuta companies zonna ozitutti and you want to consolidate oconsolidatinga kikulu eggwanga osala endinga oconsolidatinga ki naye gwe Kirumira kati tolaba nti politics ono season gye tugendamu eno tolaba nti egenda kubeera yabwerinde naddala kanaakalulu kano kuba ndabye kavidiyo awo nga Museveni agamba emundu tuziina tusobola ozikuba twagala kuuma mirembe ololo ekyokubuulwa leero nkikubuulira ndi mu kamera teri gavumenti yonna gye bawamba ng'erina busaale buli gavumenti eba n'emmundu zaayo n'ennepo zaabaddeyo ate baŋŋambye omwana yakulembeddemu kati oyo omuwulire gavumenti okumuggyawo nalabe bamubuusiza mu helikopita okumuyamba ow'ennepo omwana yakulembeddemu yabadde muvubuka wa university okitegedde yagambye nedde enough is enough bino byabakama kyayagala otutwalako byatwala eggwanga tusigazze ennaku ezi 3 byabakama baba mugezi awandiike Robert Kyagulanyi Ssentamu ekyo nkubuulira bw'aba mugezi awandiike Robert Kyagulanyi Ssentamu as a presidential candidate
bwaba bakyayagala eggwanga okulirabako mu ndaba nga tutambulanga bwe tutambulanga bwe tuwonyera paka lwe tunaafuna pulezidenti omulala bawandike Robert Kyagulanyi Ssentamu. Feri yatudduso oligamba omusajja yayogera tutudde wano. Waliwo ekijja okubaawo. Nze nkubuulirire wano. Ebintu kye bayita National Unity Platform kinini. Party etali ku region wabula ng'eri ku ggwanga lyonna bagiyita National Unity Platform. Naye lwaki tuddayo ku ekyo nga pulezidenti yalwana tosobola kwekuba mu mutima n'ogamba eggwanga lino bwe nalinwana ndirekedde ki ekyokubiri byenkoledde emyaka 4 kuba bangi ababikoze ne babireka bayitirivu kirabo ki kyempadde Uganda okundabirira ebbanga lya myaka 4 nga ndi bulungi teziriwo ate kiki kibadde kirina kuba kimu kutante bino mirembe nga kyekisigalidde tukyali kipya tuwacha batono nnyo gwesooka wewunye ekintu kyotola embaga batono nnyo addamu n'akuba mukazi w'embaga ey'obukadde ate oba omwagalako ki wano ffenna twayagalanga pulezidenti Museveni ffenna nga tetwagala namugambako kigambo n'ekimu kati mwakyusa kati omwagaleko ki nga n'olwaliro okuweerera omwana n'afuna omulimu mu gavumenti teri yego meeting y'oku Sheraton gye waŋŋamba gye nawuliddeko walabye Ssekikubo yakulembeddemu abaagwa 200 baakoze ekibiina badda independent balina slogan egi waggulu tukanoonyeza Museveni wansi kusuula flag ate era tebanoonyeza Museveni era no tebanoonyeza abula njagala kulaga ekintu kimu ekyo kiri kyegambe ba Ssekikubo kibakira eyiminga nti batadde amaanyi gaabwe n'ebiseera byabwe mu pati banabyeko ne Barnabas Tekasimire neeri beegumisa mbegedde balwanirira godi yaabwe mugabo gwabwe mu pati bano ndi Museveni bamwagalako ki tiwakiri beekweseemu buki bwekwese ate bangi bagenda kudda mu opposition mwenale bajja kudda ate banadda ogamba kwesimbawo bakomyewo bagenda kwesimbawo bayitirivu kuba ekisooka si bamativu na structure za pate zaabwe ali nazo tezikyaliyo ekyokubiri ekiri kyombuuziza olutuulo olwabadde ku Hotel Africana olwaba Flag Bearers lwabadde nno nalwo lukulu nnyo kuba ne minisita Lucy Nankabirwa yabadde ava mu Amerika n'adduka nnyo okusinkana Bakiryowa Kiwanuka n'abakulu abo nga batudde mu Hotel Africana okulaba basala entotto bakoze batya okulaba nti bazza ebitundu bya Buganda byonna kuki ku Museveni kyekimu ku byobusiru bye naasinze okulaba mwenaale era kibi nnyo Museveni okuba nti yejjako abantu abagezi n'asigaza abaagwa abana kyayina valiyo bakasolo kubanga njagala nti bw'oba oyagala okuzza Buganda ku pulezidenti Museveni sooka omanye biki ebyajja Buganda ku Museveni ye bw'oba oyagala obikola mu myezi gino 3 egisigadde gavumenti ekyukewo obikolera lirina kuba bbanga ki kyandibadde 2 years plus back o mu maaso 2 years back obudde bwaba weddeko dda mengo byebanja ebibanja wana abaganda ekyaba kyaya NRM kiryaki mululu abaganda tebayagalangako buyinza nevu era pulezidenti Museveni bwe yava kuno ng'agenda ng'amaze senior 4 yagenda ne Kawanga muganda wa Semwogere omugezi Semwogere bagenze Mozambique naye ogenda okuva eyo bajje basale
ye Mukawanga bwe yatuuka teyadda mu biyingira. Museveni n'asala okujja e Congo ku by'emmundu n'ebirala naye nga Kawanga awummudde. Abaganda ng'obalekedde owino, Abaganda n'obalekera takisi zaabwe n'obalekera bizinesi zaabwe tebayagalangako buyinza. Ye tribe emu ku tribe ennene mu nsi yonna naye nga terwanira buyinza. Erwanira byayo kuba erina bwo obuyinza bw'emmengo obutalina bwakulonda bwe bakkiriza nti bwebwo obwa nnono byonna obibagjeeko. Ebyobugagga bya Mmengo byejjamu ssente eyimirirewo obitutte. Kabaka akubanja biliyoni ezisoba mu mmeka ate n'osindika n'endabasima ya Kanaani nga agenze muteeteeyi atutte biliyoni 2 zigende zikole ku masiro g'Emmengo. Bakubanja mmeka? What is 2 billions? Kuziba kubanja teziri 6 biliyoni 6 bawe sente zaabwe. Lwaki olumya Obwakabaka wano tetuwangayo baana agenda kulwana ndi kuba Museveni awangule? Abaganda bawaayo abaana baabwe lwa Bwakabaka. Era senga teyali Mutebi singa ne Museveni taliiwo. Lwaki obalabye ennaku? Lwaki obalabye ennaku? Okufuna bana tribe zino zoogobye mu mirimu gyonna mu ggwanga lyonna zisigale nga ze zikwagala. Tunuulira enguudo eziri mu Buganda zibeere compared ku nguudo eziri ewalala era Abaganda bakwagale. Companies Abaganda mwe baakolanga ne bakola emirimu nazo zimazeewo era Abaganda bakwagale. Bugolobi Coffee Factory yasigaza yiika 27 weziri. Bujjajjaffe ze baalekanga kuba kyekirime wano kye twajjanga mu Seera. Ekyali ekyaffe. Byonna osobola obikola kati mu bbanga lino okomyewo Buganda ku Museveni okuggyako emitwe emikalu. Osobola obikola. Naye n'obasanga nga batudde abasajja abakulu bali awo buno tugenda kukola Buganda ku Museveni. Ye Buganda ku Museveni bakandidate bwe waleese beebo. Abashi bakandidate NRM yaleese ku Buganda for Museveni. Beebo. Baba kyabaganda. Bamugamba Sula Flavia Nabagabe leeta n'atukunda. Olowooza Buganda ku Museveni. Gindire ku bimwalunzi wani wamwe mu bindi. Bafulaga bera n'alemu. Binari Bwakabanda. Ye Buganda ku Museveni. Ye Buganda ku Museveni. Iba nange. Uligende ekiboge wakaya. Je batadde NRM yatadde ono bamuyitani Desire Muhoozi be Baganda ku Museveni. Mengo wetudde wali ekitebe baraddewo Katongole Singi ye Buganda ku Museveni. Ejjoogo lyaki? Ejjoogo lyaki? Sokoleke okuzza obusiraamu ku ntikko kyokka ate okutte Kakeeto Joseph yabazza Bakirumira Muhammedi ku ntikko. Ka common sense ako nno nti ng'oli mu kuzza Buganda ku ntikko Abaganda bakutte omumuli gw'okuzza Buganda yaabwe ku ntikko. Enkaaya nazo oyina mu mataka ziri mu region ki? Ekyokubiri ababo baleese wano ne beesimba wano walabeyo Abaganda bakamameka Mwankole. Ejjoogo lyaki? Okomezaawo ne wabaawo ayitawo kwabo. Mwami Kirumira ebintu byogera nate biri buzibe ebyo. Beekube mu mutima Buganda for Museveni ng'oleeta ebyo. N'ekibalo kyabwe oba si kye tubala. Joogo egisooka baategedde nti ensi eyavuwadde Uganda be balina ssente. Ono omwana yeesimbye wano Eriya agaba bifi bya nnyama wano mu Kasanda South. Eriya bagifudde constituency y'ennyama wano asala nti abantu ne balya n'asala ne balya buli erusina awali Kabuye Fulanga naye eriyo omanya amuzaala tomumanyi mutabani wa gundi ono Rwigema
Rwijema yamuza omugenzi Rwijema yazaala gundi eriya zokwezimbega ne Kasanda abantu tukyayina emitwe emikalu naye nali munoonya nga njagala mujjako interview nambula amanze mulimu lwe mba njagala okwogera n'omuntu not because nti I support him or I don't support naye nze mulimu lwe mba njagala mmanyi bano abantu abajja ovuganyiza mu bitundu balina background z'ebyo ebitundu amazeyo bbanga ki ndowooza ayinza okuba awezezaawo emyezi 3 waza okwezimba Kabyanza si wekiri aluddewo awezezaawo emyaka ng'emeka emyezi 6 omwaka teguwera atwala mukwano gwe mukwano gwe etwala bwe mubuuza n'agira n'asekamu gwe twakanyumiza emboozi olwawaseka ketwogedde ku mukwano gwe Erias emyezi 6 azze kulembera abantu ate munaye nga mission bwe n'aba yakulwanyisa Kabuye bajja mulwanyise tekisoboka kati yabalemye kebazza ababiri yabalemye Kabuye agolole ate nabagabe ono natukunda kunabagaba aziikwa wali Kasanda nga bangambye ayina ground eyawa ng'agijjeewa ng'ayina ya pate yenaali mu gayegine Kasanda oyinza okikkiriza ku babaka abaliyo ekigambo kyange nkiwulidde nti baŋŋambye ekizibu naye simutegeera bulungi nali njagala mubuuzaawo never in life amufuna Kasanda okuddayo okulonda omuntu atali wa National Unity Platform okakasa ekyo nkikubulidde ndi mu kamera never in life Patrick Nsamba already in parliament Kamulegera kadi yagizaayo oyo kati amatiriza byabufuzi bi Kamulegera muwanyisa mu nsamba olina agamba ni pachenji wa muntu nakuwa olukumye mu omutwalo okiriza budo se basema emozi yagirumire wenyumira wasembera nina ekizibu kyange kimu ne President Museveni bw'aba ayagala kumwegayirira nze nfukamira ne mwegayirira aviire eggwanga mirembe kyomusaba kyo ekyomusaba ekyokubiri ntegeeza by'abakama oyingidde ekintu ne history atagenda kwerabirwako ng'agenda bawo mu byafaayo ng'agenda kubawo mu byafaayo nga bw'owulidde tuleeta Ssekkono naye abaana ba Ssekkono bameka bali mu gavumenti yawa era ani abalowoozaako byabakama ogenda kuleetera Uganda kuba Ssekkono kye yatulekera kyali kimu twafirwa abantu 6,000 Uganda okuddamu okufuna kalembereza katubaddemu naye nga tuli mu mukono gwa muntu atya omuntu omu byabakama eggwanga liri mu mikono gyo yasalawo aliteekeyo oba alijjeyo kyova waliwo bannamawulire akantu ke mutagendeera waliwo bannamawulire lwe baava wano ne bagenda balambula omwami ono omukadde gwe twayita omusajja yali omukatuliki akabwayi bagendako mu maka ge ne bamulambula. Do you know the reason why? Akabwayi yaleka erinnya mu Little Commission watali muntu ayiza dizaawo. Yes. Yali principal man era kyovula yakola ekisanje kimu ekyamuleetera ekyo nti President Museveni yatya nnyo Semwogerere mu 9 Semwogerere bwakuba olukuŋŋaana olunene e Masaka etteeka lyali nti buli district ogitambulamu olunaku lutya lumu olukuŋŋaana lwayuza n'emiti. Museveni n'agamba Akabwayi enzira y'e Masaka omusajja nzisi n'amugamba bw'olinnya e Masaka nga ofiisi njita. Era Akabwayi yakola ekisanje eki lwa principles ze. Lwali okigenderedde nti ekifo ekyo tekiweebwa Abakatuliki ekyayabakama Electoral Commission. Lwaki? Mazima. Kuba bo munaye balungamizibwa nnyo okuviira ate ebyabwe biviira ddala wabweru si wano. Anti nze nkubuulidde si ky'Abakatuliki. Akabwayi yavaako obuzibu. Nze nkubuulidde. Basaba ne banyaba okuva gye twatandikidde kati mwene ennamba eno eriko lwaki temusheyalinga message eno n'etambula. Video za nkulu zakubanga 1,000 kati zikoma mu 5,000 musirise mulinga abagaba byayogera abize ate mu mubanja guys musheyalinge ate subscription kikulu tubulayo abantu balinga nga ndowooza 5 mu 6 tuweze 1,000
mutwalo gw'abatugoberera olugendo si lwaggulu lutambula luwanvu ate era lukyayambuka kubanga naffe tulina ofuna kasiliva ak'emitwalo 10 tujja kukafuna I believe kubanga tukoleredde amaanyi gaffe ge tuteekamu sigabwere mafuta biki bananga okero e Netherlands nkubuzizzaako waŋŋanda okutumirako naye nsonyiwa nzikyaliwa nga bakyali wange kubuzizzaako omukulu ogamba otya ola kubanga otugobera mu comment section nkulaba manya kubalabi webala okubanga gyoli muzikirize tubasibulire wano atakumira musaala nsaba abankumire kati tulinze vetting ya Mubende tebadde ya leero ya Mubende Mubende ya leero Greta Mubende yonna shwabandisagawa nkusabira mikisa gyogeze shwamani naye katusabe kuba ndakuba nti ebintu bya olaba bye banoonya abakuba katono ono biseera bisinga tasonyiwa nekyemutyamu kubanga ogenda n'olaba Adamu yali abuli apo naye na buli kati tukyawo tusasulira apo naye singa yabba nti leka tukome wano